Messages nyingi nnyo zenfunye mu baana ab'obuwala oba abakyala ng'oli ayagala kumanya engeri gy'ayinza okubeera nga akozesaamu akalira k'omwana. Kubanga bwe njogera bwe nti kitegeeza nti olina omwana gw'oli naye yasembayo. Kati omwana oyo toyagala kubeera nga omusajja oyo ayenda ebbali. Kitegeeza akalira k'ogenda okukozesa ku mwana we asembayo. Bw'oba okalina kajja kukolera bulungi. Bw'oba ogamba nti olina akalira k'omwana wo gw'osembyeyo okuzaala, wuliriza bino era bikole. Oyagala kukozesa kalira kubeera nga omusajja oyo tayenda bbali, okubeera nga omusajja oyo tataayaaya, okubeera nga omusajja oyo taliraana muntu mulala yenna yenna okuleka ggwe maama w'abaana bo oba maama w'omwana oyo gw'osembyeyo okuzaala. Tega bulungi nnyo amatu obeere ng'owulira ngenda kubeera nga nkulaga. Ogenda kukwata bulungi nnyo akalira kano nga bw'okalaba. Bw'onookakwata tosikipingamu yadde n'ekintu n'ekimu, buli kimu kikole nga bwe nkikugambye. Kakwate kateeke mu nkwawa mu left. Bw'omaliriza yogera ogambe nti gwe omwami wange gundi nze omwagalwa wo gundi gwe wazaalamu omwana wo gundi. Okuva n'olunaku olwaleero nkusibidde wano. Saagala kubeera nga oliraana omuntu yenna 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 atali nze. Kakwate, bw'okakwata njagala okakwate obikole empale yo obeere ng'okateeka. Olamiriza ogambe nti ogenda kubeera ng'okasibyeko bulungi nnyo. Kabeere ng'okasibye. Olamiriza ogambe nti okuva n'olunaku olwaleero buli w'owulira ng'oyagala kubeera nga weegatta nze wendi. Sikusibye okubeera nti obulwa emikisa gy'okufuna ssente. Sikusibye okubeera nti nsibye empewo z'ewammwe, lubaale w'ewammwe, wabula nkusibye kutaayaaya bbali. Mayinza kajeemu mu mpale kateeke ne mu mukono guno. Olamiriza ogambe nti nyongera okukusiba obeere nga toliraana mukazi mulala yenna, mpozzi nze maama w'omwana wo oba maama w'abaana bo. Bwe kinaggwa sipeera ejja kubanga ewedde. Akalira ko kakwate okazeeyo gy'okatereka kabeereyo onombuulira. Tajja kubeera ng'aliraana muntu mulala yenna yenna yenna. Tajja kwesembereza muntu mulala yenna yenna yenna, ojja kubeera omutangidde. Kojja ntambye ssemuto, bw'oba ng'olina ky'obuuza wendi okubeera nga nkuddaabulula, okubeera nga nkukansolinga. Tobeera bizibu nga bikutuddeko weebuuza nyinza kubeera nga noonya muntu ki ayinza okusirikira ebyama byange, ayinza okubeera nga nzidaabulula, ayinza okunzijja mu mbeera gye ndimu. Ebiseera ebisinga obeera mu mbeera gy'olimu naye n'onoonya omuntu gw'ogamba ekigambo akuwa ku budde nga tomulina. Kaakati yenze. So kyonna ky'obuuza ononya ku WhatsApp namba yange 0703 135 938. Mwabagenda mu TikTok onotypingayo ennamba, nze siina budde bwa TikTok comments. Ekyo nkikugamba kubanga mbeera busy. Mbeera mu mirimu gyange, mbeera n'okubayambako oluusi nga mpuliriza ensonga zammwe. So kati gwagenda notypingamu ennamba mu TikTok comments omwo, bwe banaakubba gw'omanyi kuba nze mba sibimanyi. Ennamba baziteeka mu inbox. Tappingawo, followinga, genda wali eri weereza ennamba y'essimu. Anti ennamba y'essimu wali waggulu awo. Nakugamba engeri gy'ogifunamu. Gifune, genda mu WhatsApp y'omuntu, gitayipingeyo, gikooneko ijja kukulekera chat on WhatsApp. Then ompeereze message. Kalayikinge, kasharinge, bw'oba ofunyemuko ekyokuyiga. Labira ku YouTube, subscribinga, tujja kubeera nga tukwatagana. Mbeere bulungi, mbagala nnyo.